olaba nze bano abasajja bantamira ddala nnyo wano nga tulina emikolo bali mu maka 3 be basooka ku layini wano nogamba abantu abagagga tebalinamu na sense ezakitiibwa mu saakalamento ng'akimanyidde ddala kitasaanidde ate baagala nnyo okusembera wano era olaba ffe tubaleka okwata ekikompe ng'ogenda eri mu banaku banno abali eri abagagga batuula wano batuteeka ku bunkenke wano gundi atuula bwati gundi yaliraana gundi nogamba nti tebamanyi nti ensi byetendereza Katonda abeenyinyala nze mbalaba wano nga tulina emikolo obunkenke bwembeerako wano ate gundi tewamwanjudde ate gundi nogamba abantu boyanjula nga bonna Katonda abeenyinyala emitima gyabwe gibali wala ne Katonda obalaba no ku mikolo omukungu gundi obalaba nze saagalira ddala kugoba bantu bange butyaki kubanga mmwe baawano ekikumi kyotona mu kereziya gwasoma emisa buli lunaku kyekiyimizaawo lutikko naye bano bajja wano ne basuubiza ebintu era nze sizinonayo kati gundi yatusuubiza 5,000 nze ntambule emmotoka nga noonya 5,000 nedda ono bw'anaaleeta 10 n'ono n'aleeta 10 naawe n'oleeta 10 n'ekikuŋŋaanya nga tuteeka mu ttaala mu lutikko bajja ne batukinakinako no Katonda ensi byetendereza Katonda abeenyinyala abantu abasinga emitima gyabwe gibali wala ne Katonda bakuusa ne bambala amasuuti wano mukungu gundi netubeera ku bunkenke wano ngamba kakati Yesu tumuveeko kubanga abakungu batuuse entunula butunuzi wano ngamba kankole kye nina okukola omukolo omunene bwe gugwa tuddamu kubalaba oli balaba nga omusumbazze awo nno mubeera nga proud ababeera mu keeziya buli lunaku Yesu wammwe ofunayo akadde n'ogenda mu tabenaakulo wali mu saakalamento n'osoma essaala zo olala avuga mu mmotoka n'ensimbi zonna zaatambuliramu ziriko omusaayi gw'abantu Katonda yeenyinyala ebikoli mu bibaliko awo nno twagale nnyo Yesu Kristo kubanga ffenna atutegeera mu mbeera zaffe saakalamento lya Ukalisitiya n'amasaakalamento amalala tugawe ekitiibwa kubanga Yesu Kristo mwayita n'asigala naffe ate ffe tulina okukuuma obutiribiri enjigiriza y'ekereziya tugibuulira abaana ojja n'omwana mu kereziya fukamira sinza omwana mugamba akataala kali okalaba kategeeza nkulamusizaako nnyo era mbadde nsaba mpisewo akagambo kano kussamu ekitiibwa n'omulimu gwonna gw'okola ogw'obwakatonda abantu abo abagagga abajja mu odiyensi nga balina abakazi 3 abantu abo abagagga abatona nusu 5 nga balina miliyoni ne miliyoni abantu abo abagagga abeera ajja mu misa n'akwata essimu ali ku ssimu ye ali ku WhatsApp ye alina abakazi 5 ne bamusabira nga afudde ensonga eri bwetyo kubanga ekituuti okuva emmere oyo gyalya ate ekituuti nga yeggwe kuba gwali kwa lutaali ayi kitaffe ali mu ggulu erinnya litiibwe obwakabaka obujje byagala bikolwe tuwe emmere yaffe yaliro kati emmere bw'eva ewa Katonda ekkira ku ggwe faaza gwe gy'owa bali abakkiriza kyova olaba gwali mu maaso kakati emmere eyo bw'eba embi abantu abo bagenda kubeera babi kubanga omuntu afuuka ekyo emmere gyalya kyeri kyova olaba abaddugavu b'amaanyi kubanga bali emmere ey'amaanyi abazungu banafu kubanga bali emmere ennafu kati abakristo abali emmere abakatuliki abali emmere embi bagenda kubeera babi bikolwa byabwe kyova olaba nti ettaka ebbiri libaza muwoga akaawa tiimu bagikuba tugoba kooki tetugoba bazannyi kubanga kooki yabawa obukodyo
obuwangula ttiimu y'omulabe. Era ffe mbulokozi nze nali mu Katuliki n'endokoka. Ffe mu bulokole omusumba alina abakazi ababiri oba omusumba omwenzi. Abantu bonna basumba bagenda mu kkubo limu naye. Kubanga Bayibuli egamba nti awo Erayija ne bamuwa emmere n'alya n'atambulira mu maanyi g'emmere eyo gy'alidde. Omuntu atambulira ku mmere gy'alya. Emmere ey'omwoyo eyita mu kamwa. Emmere ey'omubiri eyita mu kamwa. Emmere ey'omwoyo eyita mu matu. Kati amatu g'omuntu oyo bwe gajja ne gawulira emmere embi gagenda kufuuka mabi. Kubanga omuntu oyo agenda atambula mu maanyi g'emmere. Kitegeeza baba n'abakazi basatu naawe faaza oba olina abaana. Simanyi oba ntegeerekeka. Okulabula bannayuganda mwenna mulabulwa ku apps ez'enjawulo ezigguddwawo abafere ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bayita okufeera abantu mbu bawola ssente ssaako n'okutereka nga beeyambisa ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu wamu n'erinnya lye. Mutegeezebwa nti Hamisi Kiggundu tawola ssente era talina ssente za muntu yenna z'atereka. Omuntu yenna akugamba nti jangu otereke ssente naffe Hamisi Kiggundu yatulagidde oba nti Hamisi Kiggundu yakikola kya bulimba kya bufere era baagala kubba. Toteekayo ssente zo, beera mwegendereza. Hamisi Kiggundu talina app yonna ewola ssente oba okuzitereka. Buli app yonna gy'olaba ku mutimbagano ng'eriko ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu abo bafere babbi. Toteekayo ssente zo, bajja kubbira bwereere. Beera mwegendereza. Mwana mubi azumya nnyina. Bw'abanga abakristo balina abakazi basatu nga n'emitima gyabwe giri wala eri Katonda, kitegeeza ne faaza aba n'abakazi basatu ng'alina n'abaana nga n'emitima gye giri n'omutima gwe guli wala ddwonani, kuba tosobola kugaba ky'otalina. Bannayuganda tuba baana ba ggwanga lya Uganda. Omuntu afaanana kitaawe kyova olaba Tobbi ndi mutabani wa Nakijoba. Buli kyenkola ekyobusiru nswaza Nakijoba. Era ntera okugamba abantu ti maama wange bw'aba musiru nange ndi musiru. Musumba Sala bw'aba omwenzi nange ndi mwenzi. Pastor bw'aba omusiyazi n'endika zigenda kubeera nsiyazi. Pastor bw'abanga tatambula bulungi na Katonda n'abakkiriza bagenda tambula bulungi na Katonda. Lwaki? Nti amafuta gava ku mutwe ne gakkirira ku bigere. Ekyennyanja kivunda mutwe. Abakristo babanga balina empisa embi. Faaza abuulira oli ali mabega. Kuba ne Kereziya tegaana mwenge. Abakristo bangi basamize kubanga ne bafaaza balina ebintu ewaabwe. Abakristo benzi kuba ne bafaaza benzi. Ekyo bwe kiri. Embwa ezaalambwa, the land produces its own kind. Tewali muyembe gubalako ffene. Ali ku kituuti. Empisa ze tuzirabira mbano. Baatendese. Tuwe emmere yaffe ya leero, emmere yekkira ku faaza, ekkira ku musumba. Kino mbadde nsaba tukitegeere kano nkayisaawo nti bw'otunuulira abakristo nga beeyisa bubi, ekyo kitegeeza naawe ali ku kituuti oba weeyisa bubi. Kubanga gw'obawa emmere gye wafumbye, bwe bafa obutwa tukwata ggwe kuba gw'oba wadde emmere. Era gwe ataafuddeyo kumanya oba erimu obutwa. Mukama abawa omukisa. Nze Dr. T. Amale, Status Benz. Kana zo bagamba is on the word of God ereeta great results mulamu bw'omwana w'omuntu. Bwe yaba talina Roma mu mutima gwo, my dear, my sister, my brother, oli mu kaseera kazibu. Kyali kigambo ekyatonda ensi eno. Kyali kigambo akale benana betulaba byava mu kigambo. Twakolebwa lwa kigambo. We are the product of the word of God. Hallelujah. Twazaalibwa na kigambo. Tutambulira mu kigambo. Naye olwaleero kasita word of God ebulwa rumu munda mbulambo kubanga weetise the chaos of the world. Weeralikira obugagga bw'enkya, weeralikira ani anaakuwasa, weeralikira future n'ebeera etya. Hallelujah. Abantu bangi tweralika n'ebintu bye tutamanyi. Weeralikira Christmas n'alya ki, otandise ogyalika omuguno omwezi. Abantu beeralikira banenga nkuze emyaka gigenda ani agenda okumpasa, banenga nduddewo okuzaala, abantu mweralikirira. That's why word of God talina space mu bulamu bwammwe kubanga mubala.
kyobolaba tebitonda omuntu byafunye bweru wa word of God tebisobola kuwangaala ago mazima genjogera amasengejje baba mugulu ku throne mirako yonna etavudde mu the word of God eyo eri fake